ayogera mu Isaya na 5:2-3. Isaiah chapter 45 verse 2-3. Bwati bwayogera Mukama ntiraba ndi kukulembera nentereza ebifo ebitali bisende. Katonda kulembera n'atereza crooked places. Era ekigambo ekyokubiri kyasuubiza nti ate bw'atuuka bali ebitali bisende nga biwede ne asanga ebisibaganye aga nti ndimenyaamenya ebisibe by'ekikomo. Bw'alimala okumenyaamenya ebisibe by'ekikomo agamba era nga tukyagenda naawe nga nze nkulembedde tujja kusanga ebisibe by'ekyuma. Agamba nditematema ebisiba eby'ekyuma. Katonda atukulembera nga tingatinga n'atukulembera n'omukono ogw'amaanyi n'ajjayo n'ekitala n'atematema ezo sefu ezisibye sente zo. Katonda agenda zitematema, sente zo genda zikwata ezo sefu ezirina ebisumuluzo byo, sefu ezirimu ebyapa byo. Katonda agenda kuzitematema, ebyapa ogenda kubikwata.